Kiryokanga ne kituuka ku kiryokya tetwanditegedde. Omanyi akaseera ggobe kasooka kuŋŋaŋalira mu kapanga. Ggwe n'olyoka omanya nti waliwo ekigoojera. Embwa tekaabira ggumba. Nange siigambe nti seeteekera lugambo lwa njala nga gy'obeera ndiiridde. Ababadde beebuuza munyaga byanjo nyweredde, nammwe eyo munywere ng'abaaziza omutaka oli ow'ekibira so si mukulu. Omanyi munnange omuyiggo ogwa mukulu gukira ogw'omutaka. Kabaka ziri bano kennyini ng'asanze gabugala ku luyanga anti nga gibali ku mitwe ng'eyabulira ow'olugambo. Naye nze sijja kukulunga nnoga okufaananako oli agamba nti ate amatata bategaajase oba okukulunga amalusu ng'enkuyege ey'ekyanda. Yenze musisibo Sajjofule Munabusiro nkonge yamuvule n'atagwira kyeya kimu kiwoowo olumunyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi waalwo mu nsona lulimi eno y'ekinini empomera ennyira enyumira abantu okwetolola Sseŋŋendo Nnabulamu era kawoomya lulimi mu bisoogo byonna mu binonoggo byalwo. Ku luno nno nzize n'akanyomero kentuumye ebyenkizo ebikolebwa nga batikkira Kabaka, kubanga tuli mu mwezi nammwe gwe mumanyi obulungi ogwakasambula ogw'omusanvu. Empologoma yatikkirwa Mulina Ezzooba, mwenna mujjukira bulungi 31 Kasambula 1993 kyabyafaayo. Kale nno nga tusemberera amatikkira g'empologoma ate nsazeewo okubawa mu ebyenkizo ebikolebwa mu kutikkira, kubanga bingi emikolo n'obulombolombo bukolebwa mu kutikkira amakulu gaabyo abamu tegabategeezebwanga nga kano ke kadde gatandika ate okubategeezebwa. Muno nja kubalaganga obulombolombo obw'enjawulo obukulu okugattako emirimu egikolebwa abataka n'abaana b'abataka ku mulangira yenna ng'ali Obwakabaka. Bitegeerwe bazzukulu bana babitegeere. Omulangira bw'aba alya Obuganda obanga asikira Namulondo ey'abajjajjaabe bamusumika era bamwambaza eddiba eri ensolo. Naye owange wali otutteko akaseera ne weebuuza nti nsolo ki eyo era ddala lwaki? Oba bubaka ki obukusikiddwa mu kyo? Wali okyebuuzizzaako? Baali bakikugambyeko? Kale alumirirwa yaggulawo. Gwe luma bulumi ggumba amazzi gawole nange nkuyiire nkuwa akanyama akabisi owuute ku tuzzi anti okonye ku mmanvu kuzuukusa kawundo. Bino byenjagalira ddala. Eddiba eryo libeera lya nnyana era amakulu agali mu kino nti ono yasikidde kimera, ono yasikidde kimera. Otegedde? Era ye kimera yennyini, kubanga tujjukira bulungi Kabaka Kimera bwe yali ava e Bunyolo okujja okusikira Obuganda yajja ayambaziddwa amaliba ag'ennyana. Ate era yalina amaliba mangi ye kennyini, gaali mangi nnyo. Ekyo kyamutumisa n'erinnya Bisaato Byomere. Nabagamba Abanyolo bamutuuma Bisaato Byomere, amakulu nti omugagga ow'amaliba. Era jjajjawe Mugema yali mwambaza. Ate mukimanyi bulungi Mugema kyava mu kuwonya, kubanga okugema kigambo kya Lunyolo kitegeeza kuwonya. Yawonya. Katumba ye yawonya Omulangira Kimera. Oba munnange yandibadde ngambe ntya, kuba Katumba ono yali mukwano nnyo gwa Wannyana. Yali mukwano nnyo gwa Wannyana. Wannyana ye yali nnyina wa Kimera, ye yamuzaala, ye Namasole we Wannyana ow'Ensenene. Ate yali muka Kabaka Wiinyi. Kale n'oba oli awo Kabaka Wiinyi yandibadde atta Omulangira ono ng'azaaliddwa oba oli awo. Naye amagezi agaakolebwa Katumba gaawonya Omulangira Kimera era najja nasikira Namulondo y'e Buganda. Kale nno bw'abanga Omulangira alya Obwakabaka kisaanidde era kigwanidde nnyo okubeera nga Mugema jjajja nga ye jjajja wa Kabaka amusumika
oba amwambaza eddiba lino lyenjogeddeko eryennyana. Ebyo badde obitegedde, obadde obimanyi ebyo abange kasita obitegedde. Nagenda ne kye baŋŋambye ng'emmeeme etodde kale abange bagamba olyako entono nga tezirumira, naye nze nsigaza ga luyovuyovu. Omanye kimu, bandi tasena bbando olujjo terubega mmere. Nammwe mulabye ku lumooli olweyolekedde ku nnuuni y'olusuku, temubuuze embuubuuti anaasooka sebinaagina awasa mu bootwa. Kale mutandikirawo okutambuza obubaka era n'okububunyisa. Mububunyisa obubaka buno mubuwulidde bubune Obuganda bwonna. Mubuulire bazzukulu bannambye ebyenkizo era babitegeere. Baluddewo okubitegeera nanti ekiri ku mulungi kimanyibwa dda, naye kaakano kasita babitegedde. Tambuza obubaka buno. Kimunnabusiro yagambye bino nabyo bikulu. Omanye omuwulu kali kyejjo alyazza mu mutanzi, naye abange ebintu birabika nga bigombaganye, akaddeko kankanulidde, obudde bugenze. Kaakati nno obudde bunzibiridde nti ate sula nedda. Kwa mwezi yasigala mbaale, abalasanga emugundiire kitumbi atumbiire, awangaale sekkesa.